muveeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Nigeria yemu ku nsi 26 mu Africa obulwadde bwa meningitis gye bwetiginyiza ng'era yemu ku nsi ezimanyiddwa okuyitamu omusibi gw'obulwadde buno ku semazinga Africa. Ekitundu ekiyitamu buno obulwadde kye kitundu kya Sahel paka mu jjembe lya Africa. Buno obulwadde bwa meningitis obwakalumba Nigeria bubadde bw'amaanyi ddala era buno obulwadde busuubirwa okuyingira mu Nigeria okuva ku mirirwano. Okugemesebwa tekwazza muzigo ng'era kigambibwa nti beetaaga okugemesebwa okw'enjawulo. Kuno okulumbibwa kino ekirwadde kusuubirwa okuva ku bbugumu n'empewo eby'amaanyi ng'era abalala bagamba zino zandiba ensonga z'ebyobuwangwa omujjuzo gw'abantu n'obukyafu. Sabbiiti eziyise abantu abasoba mu 3 be balusuulamu akaba ng'era batyatya ebifo ng'amakomera enkambi z'ababundabunda nazo zandyongera mu mbeera y'okusaasaanya buno obulwadde mu ggwanga. Oluvannyuma lw'eddagala okubaggwako ate obulwadde ne bulumba gavumenti ya Nigeria yasazeewo okuyiiya eddagala erinaasaanyaawo kino ekirwadde ng'era abaana okuva ku mwaka gumu paka ku myaka 29 baakugemesebwa mu buli kitundu mu Nigeria. Kano akasaanya akali ebirime oba kayite armyworm kasuubirwa okuva mu nsi ya South America ng'era kasaanyizaawo ebirime n'okuleeta enjala mu maserengeta ga Africa. Goberera omusasi waffe Oki Forever ng'agatutuusaako. Obusanyi bukatira obuteberezebwa okubanga buva ku Semazinga America ey'omu maserengeta busanyizaawo ebirime ne buleeta embeera y'enjala mu maserengeta ga Semazinga Africa. Buno obusanyi obutambulira mu bibinja nga tebunnafuuka biwojjolo bulya buli kimera ekibusala mu kkubo. Uganda nayo yakakasizza nga buno obusanyi bwe bwazinzeko eggwanga nga kati buli mu disitulikiti 20 ku disitulikiti 11 eziri mu Uganda era nga bwasaanyawo ebitundu 4 ku 10 ebyakasooli mu bitundu 3 ebyasooka okulumbwa. Ekyo ne kireka abalimi abawera nga ge bakaba ge bakomba. Mbale district obusanyi buno bwakalumba masaza 9 wabula district ya Luwero yesinza okutigomezebwa obusanyi buno mu ggwanga lyonna. Nawankubadde gavumenti ya Uganda yataddewo akawumbi ka siringi kamu okusobola okubulwanisa, kyazuulibwa nti ekika ky'obusanyi buno tekisobola kusaanyizibwawo eddagala eribadde likozesebwa ng'obusanyi buno buli mu ttuluba ly'obuuka obuteekebwako karantine ekiyinza okukosa Uganda nga kino kiyinza okiremesa okutunda ebimera wabweru w'eggwanga. Abakugu bagamba nti ebyalo bya Kenya ebiriraanye ebitundu bya Uganda ebimaamiddwa obusanyi buno byandireetera Kenya lenyanga ekyasitana n'enjala kakutiya mu kacyo kano ekiyinza okukosa ebyobulimi awamu n'endya n'okutaataganya embeera y'abantu mu kitundu kino. Nsigadde nze Oki Forever nga mbaweereza ku Newsbeat. Rapa mu Tanzania yakwatiddwa ng'era okwogera ekyo kyalowooza gwandibwa omusango. Omusasi waffe Polo Raps kati w'amaswa amasengeke mu sitayiro. Emmanuel Elbariki era amanyiddwa nga Naiwa Mitego yeekoledde erinnya olw'okutontoma mu sitayiro. Ono ayogera ku nsonga nnyingi ku bayimbi banne n'ensonga za gavumenti tazitaliza. Naye akayimba ke yakataka muzaalidde akabasa. Ono yeebuuza oba abantu balina eddembe ly'okweyogerera ekiteesanyusa abamu mu gavumenti mu nsi gy'ava era n'asindikibwa mu mbuzi ekogga. Akayimba ke kaasasanyizibwa ku mutimbagano oluvannyuma lwa gavumenti okugaba bannamikutu ensonga eno okukyegendereza kuba kino kirinnya mu ddembe naddala nga gavumenti bagivuluga. Mukulu Magufuli atudde ku muliro ng'era bakalaba alaba bagamba avoola enkola ya demokrasiya. Abatuuze abamu baasiwa olw'okuvulugana okuwanyisa ebigambo ebivoola gavumenti ku mutimbagano. Naiwa Mitego oba muyite Nai True Boy yakwatibwa olw'embeera eno ebuzaabuza. Ekibuuzo kiri nti gavumenti yalagira okukwatibwa kwa True Boy oba poliisi yasalawo okukola ekyo ekituufu. Ono oluvannyuma yateereddwa lwakuba talina musango oba gavumenti yeewala kuswala. Teri amanyi oba Tanzania ekyalina kyetya ng'ekirungi kiri nti n'ensonga eri mu giraasi. Ensonga y'okukwatibwa kw'ono omwana mulenzi etaddewo embeera y'ebibuuzo era bakola ku nsonga za Magufuli ez'obuwandiisi baali bamulanga ki? Nsigadde nze Polo Raps nga mbaweereza ku Newsbeat. Oyo abadde Polo Raps n'amawulire gaffe ku ngoma kebeera ku mutimbagano b'oyagala kukeeyongeza. Ekimu ku bikusobera ng'oli muwandiisi kwe kubanga Abannayuganda tebaagala nnyo byakusoma era oluusi wewandiika akatabo wandiika esomera kubanga n'empapula era batono abazisoma. Nnyana Kakoma awandiisa engero ntoko naye ng'abasomi tabalabako ekintu ekimweraliikiriza naye ng'alinayo akakodyo akayinza okuyamba Abannayuganda okutandika okusoma. Nnyana Kakoma yazaalibwa mu Kampala ng'era okuva nga muto yatandika okusoma olulimi Oluganda era n'alemerako paka mu high school eGayaza. Ono yakolako nga kitunzi, munnamawulire, omusunzuzi naye ng'obwa publisher bwe yali asinga okwegomba. Nnyana we yatambulanga mu matundiro g'ebitabo yakizuula nti obutabo bw'abawandiisi Abannayuganda bwali butono ddala. Mu 2014 yatandikawo blog y'abawandiisi ekintu ekyakula paka ku publishing house nga kino yali yakitandikamu mu boys quarters ze. Nnyana alina abakozi 2 ab'endowooza ey'enjawulo ng'era omwaka oguwedde yafulumya akatabo ke akasooka ak'ebikwate. Ekirooto kye kyali kisingako ku kuwandiika ebikwate n'okufulumya ng'era yali ayagala kutandikawo kibiina ky'abasomi mu Uganda. Eddala ly'ezzaako lye ly'okuteekawo kiraabu z'ebitabo mu Uganda nga tezisosola mu myaka.
ezinasobola okweyinirwa abakulu n'abato naddala mwaka akadde kw'okwota omuliro. Nyana ayagaliza abawandiisi mu Uganda okuba ne bakitunzi ewamu n'ebitabo byabwe okuva mu Uganda okubanga bitundibwa ne mu nsi endala. Naye nga bino byonna bijja kutuukibwako oluvannyuma lw'okukyusa endowooza yaffe ku by'okusoma. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Ladislike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma.